Breaking news okuteebwa akwa pressure 24/7 esanyu mu kkooti elijjula okubanga limuta kati ono agenda kubuulira enzikiririziganya wezibadde nenga sinaba kubanga mbikwanja kusaba video eno jimbereka like akikulu nnyo kakati information abweti abantu bangi balinze okubanga bamanya kabaka w'abakadaama nga abasinga bwe mumuyita mu comment section yawo pressure 24/7 lwaki atateebwa era kiki ekiri mukwe tukyali mu kkooti era nga bwetyo ffe twasiza okubanga kamera tuzitekerawo ddala awo kumpi osobola okubanga nawe omwekanya pressure 24/7 asabiddwa okuleeta obukadde bwa Uganda 30 tetumanyi oba bulina bugenda kuvaawa nze naawe ngenda kubanga nkubuulira kati okweyimirirwa ako balabika nga batuuse ku nzikiriziganya era nga ono ebimu ku bimusabira jjukira mu kkooti balina kubasinziira okulaba nga weeyimirirwa era nga bakugamba nti obutadduka jjukira guno omusango munene nnyo pressure 24/7 wakuleeta ekyapa oba gyoyinza okuyita land title okakasiza ddala nti ebyaddala nti omuntu wetumuta tajja kusobola kwebuzaabuza jjukira obanga otaddeyo ekintu nga ekyapa kiba kizibu okwebuzaabuza naddala ku court hearings oba mu ntula za kooti jjukira bwe singa omuntu bamuta ku kakalu ka kooti oba bwe bakuwa bail bakugamba nti ojja kudda ennaku z'omwezi w'eziti n'obeera nga ogendayo kooti ewulize omusango mpaka bwe banatuuka oba oliawo mu kugusala so omukulu awo wetukyali ebyapa tetumanya ani agenda okuvayo nabyo wabula nga babuuziza nti newuwe wa pressure 24/7 abadde abeera mu hotel atategezeddwako nti okumala emyezi egiwerako kati abadde kyeza talina waka kati ebyo byonna byongera ddala because adde babumbuuza nti abayinza okwagala bayinza kujjawa singa kooti eba ekwagadde mu bwangu jjukira bw'obeera ku bbeero kooti eba ekyasobola okubanga bakola ki bakukwata essaawa yonna bwe baba bakwetaagidde so ebimu ku bye beetaaga ebbaluwa y'ekyalo woova ne bamanya ne woosula wennyini singa baba bakwagadde bisobole okubanga oyanguyiza kooti emirimu gye ngenda kubanga nkuwa embeera erimu ku kooti nenga nja kusaba video eno gimpereka ka like subscribinga wataba omulundi ogusooka tuli mu kooti pressure 24/7 akomezeddwawo era nga kankweku azimu ku ntula by'osobodde okubanga osubwa ate gwe kenyini ogenda kumbulira oyo loya wa Musa na Ibrahim aka pressure 24/7 ate nkwe n'ebiri mu kooti ate oyongera okubanga otambula n'okumanya olunaku olwaleero. Yes, this is prosecution. I mean, this is prosecution. So it means that you pay that $1 million cash. We are saying in case this court, which of course our prayer is that court should dismiss the application, but in case this court exercises its discretion, then the terms should be extremely harsh, not harsh, but deterrent. Pressure bamuleetedde amulumiriza bamutisse kuva UK. Which we really don't want to mention. But for example, depositing a land title. Depositing a land title. If court is inclined, it has to deposit a land title in his name. Yes. Demonstrate by way of an account to show that he's trusting himself. Then also depositing his passport. Among others.
which is found in India. He has been there for 2 consecutive months. An implication of that is that he does not have a fixedness of the bone, which is very critical to consider why person is granting for this is human pain. Your worship, because the accused person does not have a fixed place of abode, it became extremely difficult for police to locate him and arrest him. I'm trying to arrest him, to locate him and arrest him. To locate and arrest him. I try to have 12 of the evidence. It was, yes. Your worship, it was upon verification. Pressure. Olw'ensonga y'okuvvoola Namulondo. Definitely. Ffe abavubuka olw'okuba nti guno omulembe gwaffe tetusobola kukikkiriza wadde n'akatono ensonga yonna ekwata ku Namulondo ku Ssaabasajja Kabaka okutunula obutunuzi ekyalaamu alamayini kati nze abadde abuuza omukulu pressure bw'avaayo ne yeetondera obwakabaka temulinaawo we musobola kutuula ne mubaako kye muteesa nga mmwe omukulembeze wa Buganda olina bakulu baffe ababukola ki ababutwala era bakulu baffe abo okubyadira ku Katikkiro ekigambo kye boogera finaffe tukola ki kati sisobola kubaako kyamaanyi nnyo kyenyiza kwogera ku nsonga eyo. Yoyo omukulu akiikiridde era azze n'abamu ku magye agaliwo ebisebeni essaawa yonna. So olwaleero pressure lwakomezebwawo mu kkooti. Abasajja banyumye dda batuuse dda ku kkooti balinze essaawa 2 bayingire. Bwakabaka nabo bulinawo emmotoka yaabwe yatuuse dda era emmotoka yiiyo n'abasajja obalaba Weekitiibwa wuuli kamubasikireko ku nsonga za pressure 24/7 bano be Bwakabaka katusomeko wano emabega oba okakasiza ddala nti Bwakabaka. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya. Naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nga ntegeeza eri
abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752871515. Kabaleg Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial Towards Improving Maternal, Newborn and Child Health Outcomes. Key discussions include strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal and infant mortality rates, innovative approaches such as mobile clinics and telemedicine to increase access to healthcare, the need for increased funding and government commitment to addressing these issues, increasing access to vaccines and empowering women through education and economic opportunities. Date is August 23rd to 24th in Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. International delegates $380 Canadian, international students $200 Canadian, international exhibitions $800 Canadian, hotel per night is $200 Canadian. Contact us on +1437 216 8893 or +256 752 223 237. Email us at kabalegassociates@gmail.com. You can also visit our website on www.kabalegassociates.com.